Live Pro Jan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga okyekumidde ku mukutu Kakinina Winfred webalibera ku Pro Jan Media TV Baby Girl lwakwa Baby Girl oyomba Agnes nkutumiddeko Kiza Hussein nkutumiddeko Diana Dats mwebalibera ku Pro Jan Media TV naye olunaku olwaleero waliwo omukyala avuddeyo na raising concern ey'amaanyi n'asaba abakulembeze nti engeri olunaku olwaleero gye luli nti lockdown lwekoma lwaki lockdown tebagimala olw'ensonga nti ye nga ye bbaawe amutta oba okitegeera omukyala ono araisinze complain eno nga alaga nti lockdown eno erese ebizibu bingi olw'ensonga nti ye nga ye omuntu bbaawe buli ssaawa aba ayagala sex ate ng'ovudde ku ekyo aba alina omumufumbira ate buli ssaawa aba ayagala sex ekintu ekimuleetedde okuba nti ewaka yatuuse n'agezaako okuddukayo agendeko ewa mukwano gwe naye nga nakyo tekisoboka era addukayoko misana addukayoko nga ku makya n'addayoko olw'eggulu naye era bwe kiba kyakomye omwami wakola ki watandikira oba okitegeera ensonga eno agiraisins eri abakulembeze era kavidiyo kagenze kagoyinga viral akantu ako omukyalo ono acomplaininga naye gwe yonna gy'oli gwe tubuulire endowoozayo ku nsonga eno omukyalo ono konsaani eno y'amaanyi nnyo baawalabika tamukkiriza tamuwa space yonna ku nsonga ng'ezo naye nga kyetumanya alayika woba wawasa era ensonga ezo oba oyina ozisuubira naye kirabika waliwo wekituuka ne kisukka gwe twendowoozayo yonna gy'osinziira tusobole okuba nga at least naffe tutegeera gwe kiki ky'oyitamu gwe yonna eyo gy'oli Pro Jan Media TV